Yes, Red Zone TV poli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwe atanaba kubanga otambula naffe ate atanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo woolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ejja kuba tomisinga nsonga yonna Sebamulire Patrick nze mbeerawo kubanga nkutuusaako byonna bye mba nsobodde okubeera nga nkusakira mu bitundu ebyebusoga sayidi eyo generational lead of opposition Honorable Joel Ssenyonyi Basekezi yagenzeko sayidi ezeeyo ng'alina ensonga ez'enjawulo ezamututte nga bwe ngenda obbikunnyonnyola owulire omulundi omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga gwe yasembayo okubeera ng'agenda mu bitundu ebyebusoga ebyamutuukako wabimanya kakati nno abavubuka okuva mu bitundu bino balina ebigambo bye baloopye nga babiroopera Joel Ssenyonyi nga kiraga era kimusanyudde nnyo okubeera nti abavubuka aba sayidi eno bagoberera ebintu ebigenda mu maaso mu paalamenti bagoberera ebintu ebigenda mu maaso mu gavumenti oba ebintu byonna ebibakwatako bw'abadde anyumyamu nabo ng'ayimiridde ku kkubo sayidi emu Samuel ng'agenda mu bitundu ebyebusoga eyo nga bwe nkugambye mu bitundu ebyemayangayanga bamutegeezezza era kino ne kimusanyula nnyo ky'abantu bano balaba era bagoberera bamutegeezeza ku bantu nga Norbert Mao akulembera ekibiina ekya DP ne bamutegeeza ku bantu nga Mathias Mpuuga ono nga naye munnakibiina kya DP newankubadde nga yayingira ekibiina ekya National Unity Platform era ebigambo bye boogedde si birungi eri abantu bano ababiri nga baloopera leader of opposition aliko amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi Basekezi abadde akyaddeyo nga leader of opposition ne babaako awo batuuka n'agamba kansooke mmala okuwayamukko ne ku batuuze ab'omu kitundu ebigambo bye bamugambye bye njagala okuba nga nkuwa then nkubulira wa kyabadde yalaze nga naye yennyini bw'agenda okuba nga atunnyonnyola mukutu gwa Red Zone TV bw'oba tonaba okuba nga osubscribinga kikole kwata kade ka notification ebirenga tomisinga nsonga yonna kampitireko wano katono nnyo nzije nkuwa emboozi nga bwetambudde ate tubeere nga tutambula ffenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nankuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, tukyagenda mu maaso n'okubanga ate tukutuusaako ensonga nga bwe zaatambudde. Joel Ssenyonyi nga sinaba kubanga nkutwala ku batuuze ebigambo bye bamutegeezezza gwe ampuliriza bye njagala okubanga nkuwa. Yabadde agenze mu bitundu bino ebyemayangayanga mu bitundu ebyebusoga district eyo mu Kamuli district yagenze nga leader of opposition n'abaako obuyambi obw'enjawulo bwatwala sayidi eyo nga bino simanyi oba ojjukira gwazagoberera naku ntono nnyo emabega omukutu ogwa NTV gwafulumya amawulire nga sayidi z'emayangayanga oba ekyalo kye bayita Kadungu village mu district y'e Kamuli waliyo abawala babiri nga bya myaka 15 buli omu nga baafumbirwa abavubuka nga ba myaka 17 buli omu. Joel Ssenyonyi ensonga eno nemukwatako nnyo nga leader of opposition naye Samudene n'agenda mu bitundu bino ebyemayangayanga n'agenda mu bitundu bino eby'e Kamuli mu busoga eyo n'aba nga abatwalira ku buyambi n'okulaba nga ayambako family zino nga bwe nkugambye nti abawala baali ba myaka 15 babiri ne bafumbirwa abalenzi nga ba myaka 17 nga mu bufunze omukyala n'omwami nga bonna tebanneetuuka ate ng'era tebali mu mbeera nnungi financially nga bwe mumanyi embeera ya Uganda nga bw'etambula. Leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi n'akwata ekkubo n'agamba kangende sisinkana abantu bano tulabe engeri gye tuyinza okuba nga tubayambamu. Bwe yamaze okuba nga aveeyo yategeezezza eggwanga mu statement eno ku mukutu gwe ogwa Twitter oba X n'emikutu emirala nga bw'ogimanyi abatera omugoberera n'agamba nti today we made our way to Kadungu village deep in Kamuli district. Nti olunaku olwaleero tugenze ku kyalo kye bayita Kadungu wansi eyo ekyalo ekya wansi eyo bamunda ennyo mu district y'e Kamuli. Not long ago NTV ran a news story about two 15-year-old girls in the area who got married to 17-year-old boys and both girls were now pregnant. Nti nnaku ntono nnyo eziyise omukutu gwa NTV nga bwe nkugambye gwakuba amawulire
nti waliyo eyo side zeeyo abawala babiri nga ba myaka 15 nga bafumbirwa abavubuka babiri era ba myaka 17 era nga wetwogerera bano bombi bali mbuto ebiseera bwe bakolera eggulire lino bali mbuto. The two young families were struggling with no food to eat and no medical care for their sickly expected girls. Nti abavubuka bano babiri baali tebali bulungi mu nsonga za ssente ate nga ne ssente oba obuyambi nga mu byokulya n'ebintu ebirala ng'era tebali bulungi kubeera nga bayambako bakyala baabwe bano ate nga bali mbuto. We have extended some help to them tuwaddeyokko obumu ku buyambi eri abantu bano and we appreciate everyone else that has been reaching out to these families. Nti era twebaza na buli muntu yenna agezezaako okukola ekisoboka okulaba ng'atuuka ku family zino mu ngeri ey'okubeera nga naawe oyambako nga naffe bwe tukikoze nga lead of opposition nkulembeddemu ttiimu eyabamu ku bakulembeze mu kibiina ekya National Unity Platform. As a society, we ought to ensure the protection of minors so that they only get to start families when they are adults. Nti nga society tugezaako era tukubiriza abantu okubeera nga bagezaako okukola ekisoboka okulaba nti waakiri bagenda okuwasa nga bamaze okwekakasa n'okubeera nti bamaze okwetuuka. Joel Ssenyobe yadde agenda sayidi eno yawerekeddwako abamu ku bakulembeze mu kibiina ekya National Unity Platform nga n'abamu ku bantu bano kwe kuli omusajja amanyiddwa nga Karuya, Andrew Karuya. Ono omusajja yajja mu kibiina ekya NUP myaka kati kigenda mu 3 nga joyininze ekibiina kino era nga yeyasikira Moses Bigirwa eyali akulembera Konga mu bitundu ebya Busoga. Ono nga kati yaliko amanyiddwa nga Andrew Karuya. Oyo omusajja gwolaba mu kakofiira akamyufu era nga ayambadde checked esaati ya checked oyo gwolaba esaati ya checked emyufu oyo gwe bayita Andrew Karuya, omusajja w'amaanyi nnyo sayidi z'ebusoga eyo. Kakati Joel Ssennyonyi bwe yabadde tannaba kubanga atuuka mu kifo kino yayogeddeko n'abamu ku batuuze ku kkubo. Mu bigambo bye baamugambye ffe tetwagala Mathias Mpuuga olw'ensonga nti tukimanyi bulungi nnyo akolera Museveni era muli wanguzi. Tetwagala Norbert Mao era ono naye tukimanyi bulungi nnyo nti naye mukozi wa Museveni era bateekateeka tukimanyi tuwulira mu palamenti eyo nti mulina pulaani oba ababaka abali eyo naddala bali ku sayidi eya NRM balina pulaani ey'okuleeta palamenti ebeere nga yeronda omukulembeze w'eggwanga. Ne bategeeza Joel Ssennyonyi nti ffe tetubyagala era tetwagala biwulira era tetwagala mubikkirize, twagala mubigaane nga bwe kisoboka. Waffe nga bannansi tetwagala kuwulira biboozi ebyo. Mu katambi kano kengenda okuwa emboozi eno mweyabadde njagala obiwulirize nga bw'ogenda mu comment section nteremu obubaka tubeere nga ate tutambula ffenna mu nsonga endala. Ate ensonga ez'ebikaado byayononekera ddala. Okitegeera lwaki abaagala okubajjako obuyinza bwabwe okwelondera okwongeza emyaka 7 byakiyaye nyo tetugenda tumutaddeko amaaso oyo naye nga kirungi mu following ebintu ebyo kuba miwulira. Malyalia yani Robert Mao Malyalia ani akoze kyoyo ate ensonga ez'ebikaado byayononekera ddala. Okitegeera lwaki abaagala okubajjako obuyinza bwabwe okwelondera okwongeza emyaka 7 byakiyaye nyo tetugenda tumutaddeko amaaso oyo naye nga kirungi mu following ebintu ebyo kuba miwulira. Malyalia yani
Nobody Mao Maliaje. Ani? Aha. Akoze choyo. Tugendeyo bayitayo wa Namasagali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako. Jangu kusomere ku ddua okuvudda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.